ate ye minisita ow'ebyenfuna n'okuteekerateekera eggwanga David Bahati abbidde ku b'ekkolero erya Roofings nti gavumenti eri mu nzikiriziganya okulaba nga amakolero aga wano gaweebwa omukisa okufulumya ebintu ebinaakozesebwanga mu pulojekiti ennene. Bino abyogeredde ku mukolo Roofings Limited kwetongolezza ebbaati eppya erya AZ ku kitebe kyabwe e Namanve. Minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga David Bahati agumizza bannamakolero mu Uganda nti gavumenti eri mu nteekateeka z'okubawa omukisa ogw'okubagabira pulojekiti ennene ez'ebikozesebwa. Akati twasalamu okulaba nti tulina tugenda kuteekako industrial parks nga zino. Tugenda kukola industrial parks 25 naye tugenda kukola mpola mpola. Agamba nti emabegako pulojekiti ennene zibale zikwasibwa bagwira wabula ku luno pulojekiti zino muli ddamu y'e Kaluma ne leero gavumenti yakusooka kulowooza ku za wano. Tukolako tuli kudisikasinga okulaba nti bana ba manufacturingira wano basaplayinge projects nga zino eza Isimba ne Kaluma Dam. Ono abadde ku mukolo ya Roofings ekitongoleza ebbaati eppya erituumiddwa AZ wabadde omugenyi omukulu ogwetayeko ne minisita omubeezi w'abakozi Herbert Kabafunzaki ne ssentebe wa bannamakolero Kigozi Sebaggala. Minisita agambye nti wabaddewo okwemulugunya okuva eri bakontrakita nti omutindo gw'ebintu ebikolebwa wano si mulungi wabula nga Roofings egezeseddwa ne kikakasibwa nti omutindo gwabwe oluusi gusinga ogw'ebintu ebimu ebigibwa ebweru w'amawanga era nga omulundi guno kampuni zino zaakulabwamu nti era gavumenti yagenda mu maaso n'okubakwasizaako naddala mu kuzimba ebifo ebirala bw'ebiti. Quality ya local factories si nungi ne capacity naye Roofings yatukakasiza nti quality ya Roofings oluusi esinga n'eno quality eva e China. Ye minisita Kabafunzaki ayongedde n'akakasa okuyambako amakampuni gano wabula n'akubiriza okwongera okulongoosa embeera abakozi mwe bakakalabiza emirimu era n'abeebaza okuba bannayuganda abeera ddala 190 emirimu. Wadde omukozi ayagala mulimu naawe akora gezaako mu protecting. Kyemba ngamba Uganda Manufacturers Association zirina okugenda nnyo nezitunuulira embeera abantu ze bakoleramu era ne factories engeri ze zikolamu ebintu. Akulira ekkolero lino Oliver Lani annyonnyodde nti ensi ekula nga n'olwekyo beetaaga ebintu ebyongeddwamu mu tekinologiya. They have to spend about 10% more, and for this 10% more that they spend, they will get a lifespan of up to 5 times more. Tubadde tukola amabaati nga tugakolamu kye tuyita zinc process eyokugalvanizinga okugamba okukalubya ebbaati eryo lisobole okubeera lya mutindo naye kati twongeddemu aluminium product gye bayita aluminium eyongerako obuwangaazi emirundi 5 okusinga. Dennis Kyobe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.